Olwaleero ababaka ba NRM abalonde bakungaanidde ku kisaawe kya Menono Kololo okusimbula okwolekera olusirika lwabwe Kyankwanzi. This is a very, very important culture where new members are initiated before the new parliament takes shape. It is also important because all decisions within the NRM caucus are taken through consensus under the rules of procedure of the NRM parliamentary caucus. Okusinziira ku bakulira ekibiina ki NRM, Mao mubaka yenna akkirizibwa kukozesa mmotoka ye ey'obwannannyini nga bwateereddwayo mmotoka ez'awamu mwe batambulidde. Ababaka batubulidde bye basuubira okuyiga mu lusirika luno. Luno nnyo nga ba MP 500 and above tugenda kwegata okumanyagana ekyo kimu. Ekyokubiri tugenda nga tuli Kyankwanzi tugenda kulaba manifesto yaffe ali mu by'enguudo ebyamalwaliro. We are going to look at the future of this country because today we are here, tomorrow we are not. We must go with that ambition, with that mission to fulfill, ready never to disappoint Ugandans. Okusinziira ku bano, olusirika luno lwakuyambako mu kunyweza ebiruubirirwa by'ekibiina ki NRM. Expect top priorities of government to be discussed there, especially increasing money for the PDM, discussing the increment of money for PDM, so that people can get income, they can do business to increase households' income. Abamu ku babaka bano buno gwe mulundi gwabwe ogusooka okwetaba mu lusirika nga luno. Abasinga tuli bapya mu kintu kino naye ate tukiraba nga kintu kikulu nnyo okuba nti ffe aba NRM nga pati kiba kirungi okukola enteekateeka enaatuyamba kuba nti tusinkana n'abakulembeze baffe ne tubaako ebintu bye tukaanyako ebinaaba nga bigenda okututwala mu maaso mu myaka 5 ejja. Kulu nkitwala ng'omugisa okwegezebwa kiki kye tugenda kukola nga tukikirira ebitundu byaffe mu parliament. Era olusirika luno lwakwogiwaza obwongo bw'ababaka ku ngeri emirimu gya parliament gye giddukanyizibwamu. Ssenkaggale wa DP era nga minisita w'ebyamateeka Nobert Mao naye olusirika luno talutumidde mwana. Waliwo ebipya bye ngenda okuyiga nkomewo nga nange ndi recharged. Ono y'omu ku bavuganya ku kifo kya sipiika wa parliament wabula agamba nti tasuubira nsonga ng'eno okuteekebwa ku ebyo ebigenda okubaganyizibwako ebirowoozo. No retreat si ya kulonda speaker. Si ya kulonda speaker. Abalonzi gye bali naye nga tugenda kusoma. Abavuganya ku kifo kino basuubira okukozesa omukisa guno okusinkana ababaka okubasaba obuwagizi wabula nga ye agamba nti si wakukikola kubanga kimenya mateeka. Era abantu bonna abampagira nabagambye omuntu yenna aleeta kamera timunkwate empagira Mao sikyagala. Campaign tekkirizibwa mu maaso g'amateeka. Kiringa nga kati papa okola campaign. Papa akola atya campaign? Bakadinali nti babakwate nti nze mpagira gundi abeere papa. Mu balala abagenda okwetaba mu lusirika luno be babawangula nga tebajjidde mu kibiina kyonna. Abamu batubulidde nga bakkiriziganya n'abantu be bakulembera nti bakugenda n'ekibiina kyonna ekinaawangula ekifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Nagenze okulingiza manifesto y'NRM nga yataddemu n'oluguudo lwaffe olw'Emateete Sembabule Kyabakuza. Ssaabawandiisi wa NRM Richard Twadong alambise enteekateeka y'olusirika luno bw'egenda okutambula. Tomorrow we shall have the official opening address by His Excellency the President, and there are other programs will follow. A day after tomorrow, the whole day will be dedicated to Parliament. The Right Honourable Speaker of Parliament will make a presentation. Ategezeza ng'essira bwe ligenda okussibwa kwongera okwogiwaza ababaka bano ku manifesto ya NRM gye balina okugoberera mu buweereza bwabwe. This retreat is mainly aiming at reorganizing and refocusing leadership, the basic common goal that we presented in our manifesto as we were campaigning. And therefore we are just moving to align the strategic leadership of the country towards those basic goals and making sure that they understand the core of the manifesto of the party. Bano era bakozesa omukisa guno okwongera okuperereza ababaka abajjira ku bwannamunigina okwegatta ku kibiina ki NRM. The party needs numbers. The bus is not yet full. We are recruiting each and every day. By inviting members of the independents, we are looking forward to recruiting them
maybe after 5 years, because legally in this term, they remain independent members of parliament. Olusirika luno lusuubira okukomekkerezebwa oluvannyuma lwa sabbiiti nnamba nga lwakubirizibwa ssente w'ekibiina ki NRM era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni.